ng'otunuulira ebintu by'ospendinzeeko ssente leero ogenda kulaba ebintu bino wammanga. Let's say expenditure ez'olunaku. You bought food, you bought airtime, mbadde njagala red. You bought food, you bought airtime, helped a friend. Helped a friend. Waliwo abaguze eddagala, medicine. Waliwo abaguze yaka. Waliwo abasasudde water. Waliwo abasasudde transport. Njagala kujja wano then ndyoke nkulage the one way and two way. Olyo tulyoke tukategeere bulungi kanyume. Ojja kulaba nti buli lw'obadde ssente ozifulumya ziyinza ofulumira mu bintu nga bisatu byokka. Either you are paying for a product, kati nga bw'olaba food is a product. Airtime is bogulaka airtime is a service. When you help your friend, bw'obaako omuntu gw'oyamba, it becomes charity. Bw'ogula medicine, it's a product. Bw'ogula yaka, it's a service. Bw'ogula water, it is water tumukwatako tujja gamba it's a product. Transport, it is a service. Kitegeeza ki? Buli ssente yonna gy'okwata, you can try to break down all the money. Ssente zonna z'oli mu kukozesa. Ssente zonna z'oli mu kukozesa. Bw'onoozi breaking down, zonna ogenda ziraba zigwa mu 1. Product. 2. Service. 3. Charity. Ebintu wabindaba. Kanzire na wano. Ebintu bisatu. Money will go into product, service, or charity. Bw'ogula fridge, it's a product. Bwe bakusala enviiri, it's a service. Bw'oweereza jjajja, it's a charity. Bw'oweereza amabugo, it's a charity. Bw'oyamba mukwano gwo afiiriddwa, it's a charity. Kitegeeza nti tuyina okunoonya tufuna tutya ebintu bino. Muziri engeri zaffe ennya, engeri zaffe ziri ennya ze nagambye ze tufunamu ssente. Twandibadde tugamba nti ne waakubadde oli employee, oli self-employee, oli business person, oli investor. Ffenna twetaaga ebintu bye bimu. Investor ali enkoko ne employee ayagala nkoko. Investor anywa amazzi ne employee ayagala amazzi. Investor self-employee ayagala apartment. Ne employee ayagala apartment, ne businessman ayagala apartment. Naye kijja kitya nti mu maaso awo ssente zaffe ziba zitugwako, kye tugenda okuzuula mu maaso eyo. Naye okirabye nti ffenna ssente bwe tuzikwata ze tuyita expenditures. Bw'otunuulira expenditure column,
we are either getting a product or service, or we are doing charity. Ne bw'oba oweerera mwana, you're getting a service for your kid. Ne bw'ogenda omwana waayiga piano, you're getting a service. Okitegeera? So njagala olabe nti buli omu expenses ze, buli omu expenses ze zigwa mu akabox.